ba individuals mu industry eno muyina okwerwanako kuba yo government ekintu kimu ekubanja bujulizi okisegedde kakati obulamu nabo bugikaluubirira kuba okunonyereza kwa wano kunafu nnyo kutono nnyo waliwo n'ebintu byolabira ddala nga birabwa nayonka ne bakugaa gavumenti ekyanonyereza lipooti n'ebula kakati gwe ng'omuyimbi gwe batuusizzaako ogw'obuliisamaanyi gwe batyobodde eddembe lwe baliisizaamu amaaso producer ani singa abayimbi abakazi baggulawo embeera ya name and shame teekawo erinnya nnyini lwaswale then n'obujulizi buleete mu kooti yimirirayo singa baproducer n'abantu tebakyakola bintu ebyo naye buli gwe babituusaako abiwawaabira mu bakamera abiwawaabira ku show za lugambo bw'omubuuza wafunyeeyo police reference takuddamu okisegedde twafuna wano Shiba twasembayo nga azze ku Instagram ne Twitter nga atunyonyola nga waliwo omusajja atawuliriza luyimba lwe olwankwata bulungi n'amukwata bubi twakanya mugamba nti muogere ate yamwogera so singa yamwogera yandibadde entandikwa y'omusajja oyo mukomako naye yasirika ate nga yandibadde good example nti olaba kituuse ku Shiba kitegeeza kisobola kituuka ne ku bayimbi bano abato abakyakula so kati abayimbi abanene you name and shame oli bw'ojja ku show backstage n'akutigaatiga bw'ogenda mu studio n'akutigaatiga vaayo twekemu ogambe nti gundi kuba gwe musango gwa naggomola omutwale ku poliisi oveeyo toleme kutya kuswala ogende ow'obujulizi bamukwate bamuggalire bwe banaamala omuggalira banneko bajja okulabira naye mwe babatigaatiga n'ovaayo n'otandika binyumyako mwezi interview producer gundi yankola bw'ati oba okotogedde abawala bangi aba basigadde emabega eyo n'abakazi abagenda okutyobola oyo omuntu y'omu so kakati abakazi olutalo lwani abatigaatiga mu industry eno balina oddwerwanira teri agenda ddu balwanira nga kitandika ate n'abanene bennyini gwe yenna akukolako ebyaswakaba gwe ng'omutubuulira naye nga oli mumativu n'engeri abakyala gye beesibwa mu industry ya music kale entertainment okutwaliza wamu siri mumativu n'engeri gye bayisibwamu okusooka bayisibwanga sexual objects bw'otunulira industry yaffe abakazi bonna abalimu naddala generation yaffe batwalibwanga bintu biri awo bya bukaba bw'olaba engeri gye bambalamu mu videos bw'olaba engeri ennyimba ze babayimbisa abasajja abamu babayimbisa ennyimba nga za mukwano naye nga teziri nnyo ku extreme naye abakazi babayimbisa ennyimba n'olya ddala oluyimba ng'oli alinga ali mu buliri for example twafunye twafunye oluyimba wano olwabiki wano oluyimba olulimu ono omuwala asiyiriza mulutegedde olwo oluyimba olulimu omuwala asiyiriza gulwaki okkiriza okuyimbisa ebyo ebintu okuwulizisa nga sex machine okisegedde nti babayisanga ebintu ebiri awo ebyobukaba ate nabo ne bakkiriza mulimu ebintu ebimu byolina okugamba nti olaba ku lw'ekitiibwa ky'omukazi bino sijja byambala era osobola okujja ku stage n'oyimba bulungi nnyo oluyimba ne lunyumira abantu nga tobasitamidde so kakati babambaza ebintu by'obukaba ne basitama mu video bw'ogenda okulaba buli omusajja ye bw'aba mu video aba ayambadde abakazi be bamuleetera omuzinirako ate bo ne babambula teriyo omusajja kizibu okusanga video y'omusajja ng'ali mu underpart yokka ne video z'abakazi babeera mu mpale zokka nika zokka kati mu abakazi mwe mulina okwerwanira mugeba ne tetuddamu kubeera mu video nga tuli bwereere awo omuntu agenda kubawa ekitiibwa naye mwe munaaba mukyafubutuka ne babayimbisa ennyimba ez'obuwemu ne musiyiriza ne muva mu kusiyiriza ne mujja mu video ne musitama ne mwezeri kati ani agenda obbawa ekitiibwa so kati siri mu mativu n'engeri gye babayisaamu naye ate ogwo omusango ngusalira bo nti bo bennyini balina era okwerwanako agambe nedda ssebo bw'abanga waliwo omuyimbi asobola okulinnya stage n'ayimba oluyimba because mwe temuli sexy dole temuli buddole bwa bukaba olina ddoboozi lyo katulina ono omuwala ono simanya yani ono omuwala mukazi mukwano gwone yakatege kashe yabadde ne stage ennene ye okuva le yajja abo baveeko oyo gwogambye ye alinga gwe baga nti omulimu gwe kujja kweyambula kwebamba n'ebiringa ebyo bigwe mulimu gwe bamugamba nti kukuyimba gattako okwebamba ate gwe olaba omuntu eyebamba bamba ebyo ebintu ebitali mu magezi manya talent tewali because talent yo nga yo tosobola gikookerako kintu kirala kyonna
bula abakazi basajju Harriet we bayimbira gwe bagesanyu Harriet yayimirako ku stage nga ali mu nika yokka teyabeera ko naye tebakubanga zishone ziwuuma so kasitola omuntu muwala yeyambula yezeeno yezeeri manya self esteem ku self confidence tayina ne talent bwaba talent ayina tayina self confidence osegedde so mwe bennyini mwerwaneko balekerawo bayisanga ebintu ebyobukaba buli abalaba abalowoozesa kebe bawagizikanya abawagizi mwabateekamu buli muwagizi akulaba akulowooleza kitanda na buliri olw'ensonga nti bwotyo bw'olabika bwe mwezi bwe mwenyogootola bwe mwekola biki gwe tosobola ng'omuntu omukulu kugamba bannaye nsobola okuyimba fine you can be sexy but decent. Thank you. AKUKWATIRA nga gwe omupurezenta ab'amaanyi mu Uganda wabula ennyimba essaayo zirimu ezafunye n'ennyimba zino abantu balowooza nti zifaanagana ezimu kuzunga kwokula oluyimba lw'aba B2C kuliko oluyimba lw'ono muganda wa Joseni Beki kuliko olwa Shuti Mbabazi omuyimbi wa Mubajje olw'okuna lwa oyo omuwandiisi w'ennyimba ezo namusiima ku luyimba olwasooka olwa Kafeche olwaleema n'oluyimba olwaddako olwa Kayembe olwa Nshuti olw'ensonga nti he thought outside the box. Lyrics size eza bulijjo yaddira ennimiro n'agyogeza tubadde n'abantu wano abawandiika ebintu nga obiwulira bifaanagana nga n'abiwuliriza biraba byangu nnyo mwe waliwo ebintu omulimu gwo ogufuula omwangwe buli muntu aguyisaamu amaaso kati waliwo abawandiisi b'ennyimba nga naawe oluwulira omuwagizi n'agamba naye maama ninanga ako nkasobola okukawandiika nga bakubye obugoma bubiri ne bateekamu obugambo busatu ne babuddiŋŋana paka oluyimba bwe luggwa naye omulimu gwe yakulaga nti gusobola okuzibuwalamu n'ayogeza ebintu eby'enjawulo naye kaakati asusse either akyuseemu mu formula oba asooka awummulemu abantu basooke bamwerabire nga bw'owuliza olwo oluyimba lwa Kafeche olwaleema n'owuliza oluyimba lwa Nshuti Mbabazi olwo baluyita Kayembe oluyimba lw'oyo omuwala bamuyita kukkiriza something baluyita Bambi n'owuliriza oluyimba lwa oyo wokusatu naye mwerabire olwa the B2C lwe baataddemu eŋŋoma za Lakedube lulimu eŋŋoma za Lakedube bozuulira nesimu simanyi lwaki oba Lakedube mwateesezaamu kale kati abagenzi kati tugende ku malalo g'abagenzi tukoleko susu kakati kati wummulamuko abantu basobole okusooka okwerabira lirikisizo oba kyusa akatiba ne byonna byonna ebintu birungi kuba biri outside the box nalinga yawandiika oluyimba lumu lwa ddakiika nga 8 buli amukubira nga amugambo waaye yegwe wawandiikira gundi nti alinga luli edda twalina nga bamama ng'abeera n'olugoye lwe ng'atemerako abaana be n'atemako kati mwena ne mugenda ofubutukayo ku Sande nga muli mu yirifoomu kakati abayimbi bo bali mu yirifoomu bonna bafaanagana so osobola okukyusaamu naye nga otherwise nze I appreciate you think outside the box, your lyrics are unique. Njega kuuza kibuzo kino Kwefu bannamawulire basusse okusula emirimu gyabwe bapresenta ne bagenda amawanga agebunaayira olwomuka yavuddeyo bana babloga aba Facebook n'ateekako vidiyo ka Selector William n'agamba nti ali kuno ng'avuma abayimbi kibiki story ne kati ali eri ayira Muzira kikyoneza okwogera ku nsonga eyo mu kubeerera olimu naawe okugenda kw'aba presenter ndakuba nti kati bo ba presenter bamanyiddwa but there is a big Uganda has got a problem of baliwo ababayita batya abo abantu abafuluma kati ba presenter is they are just kabonero akakulaga ekiri wansi osegedde kiringa bolaba omuntu kwa example ki nti ba presenter okugenda kwabwe si mawulire ne gafuuka mawulire okuba ba presenter ne that is a national problem mu basawo wano tetukyayina basawo okisegedde abasawo bagendera waliwo omusajja omu bamujjanjabira Kenya ng'akugamba abasawo abamu abajjanjabe Kenya abalungi bannayuganda bw'ogenda mu mawanga agatwetoolodde abasomesa abaliwo abasomesa obulungi basomesa baffe baawano bwegenda mu masomero abasomesa abali wano mubakwate bulungi abatono abaasigalawo
abasinga bagenda dda mu Bwakadaama abalala bagenda dda buli omu abantu bafuluma naawe ndaba essaawa zino kuba ndaba ebitundu 50 ku buli ebitundu 30 ku buli 100 bali mu kugoba ku mpapula bw'aba ali wano ebitundu ebirala 20 bafunye edda banoonya sente za tiketi ebitundu nga 30 bakirowoozaako tebannafunye opportunity ebitundu 20 bye bakyali awo bo tebannakimanya naye nawe bannakimanya nti kati okufuluma kwe kuliko nga bagenda tewali ali contented wano business wano zaafa emisolo giri waggulu nnyo services nfu bw'ogenda mu malwaliro bw'ogenda mu masomero bw'ogenda mu makubo sebintu ebisinga bifu so kati okufuluma kw'aba presenters ba TVs ne radio si kifuuka mawulire nti bo be bategereddwa nti bagenze naye bw'ogenda ku kisaawe essaawa zino tusobola okuba tufulumya abantu abasukka bangamba babasukka bangi abafuluma buli lunaku abagenda obutadda so kati okugenda kwa presenter mawulire kuba be ba presenter ne buli muntu essaawa zino mu Uganda kyova twataddewo n'akantu akasaagirira tugamba asembayo okufuluma Uganda gyeko amataala lwansonga ekyo kiringa ekisaaga but is a statement eraga nti buli muntu agenda nti wano essaawa zino omuntu akuwe $5,000,000 n'onoonya business gy'ozikolamu nebula $5,000,000 oli n'azikuwa owuliranga ennyingi naye oli bwakugamba nti zizo 5 tandika business ogibezeewo okumala emyaka 4 bw'onooziwa abantu 100 ojja kusanga 10 nga be bakyayimiridde ne business eyo ng'ekyenda emisolo gibagiye mu business like investment environment olaba company ennene zigenda ziggwawo wano baziyita multinational companies ziggwawo wano kakati atolo presenter nga ne radio gyakolako siye so bwagenda lwakuba nti abantu omulimu gwaffe bagusiga ekifaananyi tuli bulungi nnyo kati oli bwajja ku TV n'ateekako simayire ennene olowooza ava mu nnyonnyo mu bbangalo abamu tuli bubi n'obbasinga kuba nezino enviiri zoolaba waliwo azisasudde era nga tugende mu salooni bakusazisa enviiri so ekifaananyi kyaba presenter bo bakiteekawo because they are first source y'essanyu kati osobola kuleeta abantu bakubannaku kiringa kumbuza bw'ogundi bwanywa obutwa olowooza kirekawo obulamu bwe kati ekyo kiri Serefox ani akiwagira abamu bagamba waliwo mukyala omwe agambye nti omuwala okwagala emyaka gyonna gy'ayagala olw'ensonga nti yafa protection yaki financial protection bwavu bwe bubatawaanya bwe bututawaanya si protection nti ano bw'aba yanoonya protection yafumbirwa ab'amagye obwavu bwe bututanye bwe butwala bannyinaffe ku basajja abakadde financial protection gye banoonya anoonyaamu booki omuvubuka myaka gye talinakolamu tosobola omuwala ow'emyaka 24 alina kufuna omuvubuka nga wa myaka 27 kati omuvubuka emyaka 27 talina sente naye yennyini akyatandika bulamu talina sente za iPhone Pro Max Smart Pro 14 talina sente ze kutwala Dubai kujoogamu talina okitegedde kati obulamu kati balina kugenda mu basajja bakulu bali mu retirement yakola dda akasenteke sooka omuzikizi oyo yakola dda akasenteke kati ye ali mu kujooga bujoozi kyobula abajja eno takubulira nti alina abasajja bakulu najja eno mu baana baffe abato n'abagamba nze omanyi mwe temwagala kukola nze nagenda ku kibuga nkola alina botika alina buli kimu naye nga bw'obigatta expenditure ye n'omulimu gwagamba gwakola tebigatta so kati banoonya financial protection bwavu bwe bubatawaanya otherwise singa tubadde mu mbeera nga buli muntu asobola okukola nga bavubuka balina emirimu gibawa akasente bulungi ogenda okumali kuba kati n'abavubuka abandi bawasizza bagenda bweru so kati yembeera gye tulimu ffe basaale kubanga mu butonde omusajja yali waggulu w'omukyala mu bukulembeze yamukulembera ne mu kuluŋŋamya yamuluŋŋamya ekyobula bwe mubeera mu maka omusajja gwe mutwe omukazi bwe bulago obulago bwe bukyusa omutwe naye ate omutwe gwe gulowooza ne gusindika sigino wansi ku bulago obulago ne bukyusa omutwe so kakati mu bukulembeze bwaffe era n'ebimu ebyaleesa olunaku luno abasajja nga beefudde ebbereegye nga beefudde ekitagasa nga bakuba tebalabirira abakola mu mafactory kuba factory by then okusinga zaali z'abasajja
ng'abasajja abalimu tebasasula abakazi babakozesa overtime baba bakola ebintu bingi so kati oli bwaga nti abasajja be basaale abamutuufu to a certain extent naye ate ebimu abakyala ebizibu ebibatuukako ebimu babyetuusaako bokka naye ng'okusinga abasajja ffe tukulembedde kubanga buli kimu ffe tukitandika mukazi okuzaala musajja yabitandika omukazi okuzaalibwa era musajja yabitandika future y'omukazi era eba mikono gya musajja yayina ogitegeerera naye kati abasajja ebadde n'emabega ne batandika obbalowooleza nabanga steering ne bagivaako kati abakazi ne badda ku steering mu maka yalabirira abaana yabaliisa taata w'abaana ali mu kusiba kapapula n'otunuulira n'ogamba kati tuli ku kiwano kati bye lunaku luno kutunuulira bizibu byabwe na butya bwe tusobola obitereezaamu ng'era ffe abasajja era ffe tulina okuba basaale mu kubitereeza